nze nvaako nja kukubira bwerere nze. Nja kukukuba ebyaddala nja kukukuba. Nja kukukubaga amatama nkukubire ddala. Muve ku bantu, abantu tuli bakoowa, abantu tulina ebintu byaffe. Oli bw'aba yasanga omuntu n'ayamba ku muntu n'amuwa kyamuwaddeko. Kiri fine. Si luyimba. Kati mbunange mbeeraawo omuntu era awo entebe. Kakati nti nayamba nakola bwenti na bwenti. That's what you want me to do. That's what you want me to do. That's what you want me to do. Nja kukuba amatama. Omusajja watuukira ogamba musajja munne nti ajja muwe wenyulo bajja muwutula. Tebiba byangu. Kasuku kukuwaza banga Brian White gulabikanga gwongera kukula. Olunaku olwaleero tulabyeko Akatambi nga ababiri bali bonna era nti nga boogerezeganya bulungi wabula Akatambi ako nkaleese still ku video eno atulabe. Okusookera ddala banja badde bagamba nti Brian White biki talina kubanga ayogera ku musajja wabula abaana olunaku olwaleero basiibye batambuza butambi bwa Kasuku obwe yabeerera nga mwana mulenzi amuwa ku nkalu. Sooka olabe Kasuku ng'azinga ettereke ateeka mu nsawo. Yeah. So that's it. Ka video kakadde batere obudde buyiseeko. Abye biseera Kasuku we yali alinyira mu kimu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Brian White. Wabula ngono yavuddeyo n'ali obuuka mu katambi ke yali kodinze nga tasalikako musale. Banji ne bagamba nti ebigambo bino tebigenda walala. Bigenda wa mwana mulenzi Isaac Daniel Katende goyinza okuyita Kasuku kuku wazabanga. Esi yatuambolinga ne tuva ku bantu. Muleke okutuzzamu ebyo baba mafia gundi. Saagala kuddamu kumanyiira nze musajja gwe neesonyiwa. Muve ku bantu b'abandi. Kuntu bonosanga kino gwe nobeera ku kino nosanga ku kino kiki abantu magala bakwata ransom every time. Simanya ffe tulina obuzindaalo kankubuulire buli muntu yenna alina essimu wano ate buli omu asobola okwogera ne people are very busy making money. Gwe tolowooza nti engeri yo gy'onoonyezaamu ssente zo be buli muntu gyegeri gy'agenda okunoonyaamu ssente. Abalala tebasabiriza. Manis anti oli tukotya n'otuuza omwana wo wansi n'omukuba mbutalina ssente nga nawe wali osabiriza busabiriza. Omumanyiiko ki? Talina ssente. Gwasasula wenneebaka, gwasomesa abaana bange, gwakola ki? Bwe mba sirina, it's okay, but I don't want you to mix in other people. Bino waliwo byogamba mutalina kyama kyaleete ekyama ng'omukazi oyo mwebakako. Lwaki amanyira omukazi w'abandi? Aleete teepu. Abantu mubabuzizzaako obulamu because you can speak. Amawulire ago kambabuulire nno. Bajjanga eddanga bwe batyo kakati baleese no story bwe bati bye bakyayagala ne munnange bye tebikyatunda. Munoonye ebintu ebira kubanga abantu tebakyatya boogerako. Nenze ekintu ekinnuma ye kwe kukeera n'obambira omuntu. Bintu bibiri bya myaka biseeko n'abaana betwazaala bali mu myaka 8 era gwe byoleeta. Obologa ki? Tugenda buli kimu kye twabawanga tujenga tukyogere nga abantu bibagasizaawo ebyo. Omuntu ali mu kunoonya hasoza abantu banoonya school fees zibabuza abantu emisolo gibaleeze abantu banoonya ebintu abantu balina ebizibu abantu balwadde oleeta gundi yayebaka ku gundi. 8 years ago you still bring that? You're too weak. Or you weak? If you want something from me ngamba uzonnemerako wasoka kugamba simanya takyalaba Museveni simanya olumuya muntereko ku WhatsApp. Let me tell you, sente ze wansaba nga tezasooka kuvanga wa Museveni okitegedde
inze bwemba nakola ebyange nakola byange nganze ayagala obikola naye kiba kisima kye fe we clap for everyone who gets money gwe mutima tetugenda kubeerawo mbugundi sibe oya osiba musajja wange musajja wo wawa musajja wo muntu ngo abantu obogerako bintu bitali mu magezi nze nvaako nja kukubira bwerere nze nja kukukuba ebyaddala nja kukukuba nja kukukubaga amatama nkukubire ddala muve ku bantu abantu tuli bakoowa abantu tulina ebintu byaffe oli bw'aba yasanga omuntu n'ayamba ku muntu n'amuwa kyamuwaddeko kiri fine si luyimba kati mbunange mbeerawo omuntu era awo entebe kakati ti nayamba nakola bwenti na bwenti that's what you want me to do that's what you want me to do amatama gafuusa amatama Brian White buli we yekyusa aganti omusajja ajjamu kuba amatama olunaku olwaleero waliwo akatambi akasinze okubanga katrendinga kano kabadde kalaga Kasuku ng'ali ne Brian White era nga balina we bayimiridde ku mmotoka era nga mu kwogerezeganya kwabwe balaga nti byonna ebibaddewo beebitambula tebiyina makulu just ebyo bya propaganda na kwerabira bidde ebbali wabula akatambi kano keetegereza si katambi kaakati byebajja oli kyajja obujje enkya okugenda okwesanga oli mawulire ate ne batanoonyereza anti ekyo kyengezaako okugamba okigera bulungi because oli alina family landlord abanja olya bulungi bw'alaba emitwalo 5 n'alaba eggulu okigera bulungi kati tekimugaana kwogera bintu byakola ki byayagala ffe nze ndiwo okukolera bintu biyamba ggwanga lyange so si bisanyusa bannayuganda I repeat ndiwo okukola bintu bizimba ggwanga lyange so saate bisanyusa gwe byoyagala kati ngate noyita ku muntu kati nga tonkanze eyo wagwa muganda wange yakugamba yakukanyugayo ddi gwazisaba we zikubulidde olonza azigaba so tubeere bakakamu don't force people kukola bintu byebatalina kola kugamba mwogera bingi mufiira ku bantu gwe weebuuze kintu kimu okoze eki nga tonnaba kuvumirira ono ng'okoze eki mu nsawo mulimu mmeka ekyo kituufu ani akumanyi naye kati omuntu atambuza oyo propaganda kati ye abeera afaaki so abeera afaaki akantu ako bangi bakeesibyeko wabula vidiyo eyo eri mu kutambuzibwa Kasuku ne Brian White olunaku olwayo tebannasisinkanako no ekifaananyi kyolaba kyekifaananyi kya Kasuku ekiri current ekifaananyi ekyo kyolaba kyekyasho Kasuku gyakoze olunaku olwaleero Kasuku ennaku zino enviiri kweziri yes ennaku zino tasala nviiri zimalako so eri vidiyo nkadde ddala ebiseera biri Brian White we yakikubiranga sabadde bagamba nti Kasuku ne Brian White basisinkanye ne bakwatagana mu mbeera emu bayindala mukwano gwange no unless otherwise maybe we have to wait for updates oba anything that will develop in time to come but right now omuliro gwo gukyavugira ddala Brian White awanda busagwa so abadde bagamba nti ate wagwa nde aso simanya mbu ate mbu wagwa no tewannabaawo mbeera yonna kale awo tuvaawo ewa Kasuku kukuwaza banga awamu ne Brian White tugeragene wa President Museveni waliwo gayone yakoze ka video ng'alaga nti President Museveni yasisinkanye omu ku balimi Samweya naye omulimi ono n'abeera nga President obwedda waali awo naye omulimi nga yasigadde yeerimira mu nnimiro ye era nga teyeefiirayo wabula ngenda kubanga nkulaga obujjuvu ddala kituufu bwe yatuuse tebaamufuddeko oba kozi ka video kano ke kasinze okubeera popular but ate waliyo video endala eyinza okuba nga teri mu circulation katsoke tulabe kano wano. I mean, some people like minding their own businesses. This is President Museveni of Uganda and this woman here.
minded her own business. I mean, the president just passing, the president went out of his car, and man, this woman took it personal. Oh my goodness. Wow. Yes, kati obadda ako kapisike batambuza nga balaga nti President Museveni muzimu entambula zaaliko zino eza PDM watabalidde eggwanga wano na wali nti alina gye yatuuse n'asanga omukyalo omulimi ku kkubo wabula nti omukyalo oyo yakubye embeera ya igino n'okuba nti teyafuddeyo wabula ekyo si kituufu ka vidiyo baasazeemu busazi paati emu. This is the reality. Video yabadde ejjudde yabadde bweti. Ejjudde. Bakugamba. So yoyo no Mama Jimmy omukyalo oyo baadde bamuyita Mama Jimmy bambi Mama Jimmy tekyabadde nga bwe kyabadde mu kusooka akatambi akadde katambuzibwa nti Mama Jimmy yalabye President Museveni n'asigala nga tamufudde kubanga tayogedde naye nedda vidiyo ejjudde ndowooza mugirabye kozi kali ate katambudde nnyo ne comments zibadde nnyingi. But I took an initiative to look for the original video, and that is it as you have seen it at that side. Kale, omukyala amanyiddwa nga Shami Malende nga yakafiirwa taata we. Weekend ye wedde mukazi wattu taata babadde bamuteeka mu ttaka olw'ensonga yavudde mulamu bw'ensi eno. Ate era mukadde ke kamu nga akyali mu bukosefu obw'amaanyi obw'obulwadde. Ebintu byongera kubeera bibi gyali era nga pressure eyongera okulinnya buli kadde naddala mu line ey'ebyobufuzi olw'akazito akamuteereddwako okuva wali ku NUP NUP banne abakyala abaagala okuba nti no bamusiga okulula wabula oluvannyuma lw'okulaba nti embeera etabuse alina embeera gye yatandise okuba nga ateekawo yandiba ye oba campaigning team ye okusookera ddala olunaku olwaleero bafunye ekipande ekiriko Shami Malende ne bagenda nga bakitambuza era nga bannakampala nti bavaayo okugamba nti ono ye waffe nga basayininga ku kintu kino. Obagira muki Shami Malende leeta basayininge obagira mukagaali obagira kimujamu leeta taata jabo sayininge wano Shami Malende ngomba ko mukyalo Kampala taata tegwe wane mama obubebyo awe omusindalo alaba jali omusindalo exactly obagira mukagaali obagira muki bano bagambe nti bagenda yimira ne Shami Malende obagira mukagaali obajja yeewalula obanga ali kundiri tebaagala kuwulira bigambo byammwe mukadde ke kamu olunaku olwaleero ku NUP nga omanyi nti no bakyakwata empapula z'abo abaagala oba abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo waliwo abavubuka bangi abazze nga bagamba nti Shami Malende yabayamba nnyo okuva mu komera bano bazze bambadde uniform ezefaananyirizaako ez'ekkomera n'okuba nti babadde bakola ebikolwa ebyabasibe nga ne RP babadde bamulina. Mama Kampala.
Taja namba yako. Yogere namba yo. Yogere namba yo. 24. Yogere namba yo. 618. Yogere namba yo. Yogere namba yo. Yogere namba yo. 89. Bano bonna bemulaba bali basibe fena twali basibe naye mubaka wa Kampala Shamim Malembe yatujjayo banna. Era abasibe bonna bakomya bonna banna mama kasita ajja kubajja yajja kubabirira mu ate yasiuse agenda kudda we yakoma era wagenda okudaalira people power 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 kadafi temuko wadalo tejja kunga Samimu kunga exactly kunga Shamimu kunga. So abana bonna nga bo balabye bagamba nti baali basibe naye omukyala Shamimu Malende n'abayamba n'abajjayo ng'ebifaananyi ebimu byolaba ebyenjawulo bano nno bazze n'ebimu ku bifaananyi nga bawandiiseeko banga bataddeko ebifaananyi eby'emikono bwe giti nga birina empingu oba enjegere zisibiddwa nga kuliko ebigambo ebibadde bigamba nti Shamimu Malende bailed me out. So kekadde bibadde bingi nnyo nno ebikoleddwa wabula tujja kugendako ko mutoki dakika mu 2-3 zokka ate awo nawo tujja kuba nga tuvaawo. Essaawa zino waliwo battle y'abantu basatu, a battle of 3 people wali mu NUP abakyala basatu nga ababiri be bavuddeyo okubanga beesomye okulaba nga basiguukulula Shamimu Malende wabula nga bonna bagamba nti kaadi ya NUP bajeetaaga oyagala toyagala. Tujja kusooka n'omukyala ono nno ng'eddoboozi lye liri waggulu nnyo era ng'ayogera akangaza n'obukambwe mukambwe agamba nti Shamimu Malende addeko ebbali ajjanjabwe yasobola okuba nti ekifo akitwalira ddala. Omukyala ono amanyiddwa nga Zayra Luyirika ayoyo gw'olaba ku screen era nga speaker wali ku KCCA olukiiko oba akakiiko akafuzi asaidi eyo. Omukyalo ono agamba nti ayagala kubanga asigukulwa Shamimu Malende. Bano be bamu kubasinza okubanga bateeka Shamimu Malende ku pressure ey'ekika ekyawaggulu. Wabula omukyalo ono ng'omugjeeko kuba bagamba nti omukyalo ono ku ground ebyaddala kwali. Kati omukyalo ono ng'omugjeeko omukyalo omulala ayagala okuba nti nno akwata Shamimu Malende ewaluma ye mukyalo oyo golaba ku screen Women MP Kampala District akyegwanyiza amanyiddwa nga Nakandi Winifred. Ono agamba nti ye waabikolwa wabula nga ate amawulire gagamba nti ono favorite nnyo ku first family ya NUP nti side ya NUP omukyala Babi wamu ne Bobby Wine nti omukyalo ono ddala mukwano gwabwe ddala atenga ddala yeeyitewo ebikolwa ddala ebikolwa abiraze here and there. So Shamimu Malende atuuza lya lukugunyu here and there bintu si birungi n'akamu. Kale bwetuba nga tukyali mu layini y'abana struggle Madubara mukyamujjukira eyakolanga bw'ati nze Madubara embeera mwana mulenzi amanyiddwa nga Juma Musuuza. Madubara amanya g'amatuufu ye Juma Musuuza wabula nga bangi bamumanyinga Madubara. Musajja wa Katonda ojja kumujjukira nti ono mutunzi wa ngatto gwe mulimu omukulu gwe yakolanga ng'aziteeka mu bulago naganze Madubara ndi musajja w'amaanyi sizannya. Mwana mulenzi ono weeks 2 emabega yaleetebwa wali ku Entebbe Grade 1 Magistrate Court era nga omulamuzi Edgar Tibayita Tusiime yamusindika addizibweyo kwa limanda paka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa June. Ennaku z'omwezi 16 ndaba mukwano gwange lwe lwabadde olunaku olw'Emmande olwa wiiki ono eno. Omusango gwali gumugambibwa still addizibweyo kwa limanda gwe musango gw'okuba nti nno yakola kyoyinza okuyita offensive communication ku TikTok nga yakola obubaka obugamba nti bwaweebuula
omukulembeze w'eggwanga ne butwaliramu ne mutabani we ate nga ye CDF w'eggwanga General Moses Kainerugaba ate era mukadeke kamu ne speaker w'eggwanga omukyala Honorable Anita Among. So mwana mulenzi ono yaleteddwa bamusindika kwa limanda weeks 2 eziyise nga bwe nkunyonyodde. So this time round mwana mulenzi ono yaleteddwa olunaku olw'emmande era ekifaananyi kyolaba yabadde mu kooti. Mukama asasidde, we tried to get the pics and nga bumanye ebya kooti. Olunaku lw'emmande oyo mwana mulenzi Madubara bw'atyo bwe yabadde afaananako. That is how he appeared in court olunaku olw'emmande. Mwana mulenzi Madubara bwe yazze nkugambye amanya ge ye Juma Musuuza, amanya amatuufu era bw'ogenda mu kooti tebamuyita Madubara, bamuyita Juma Musuuza. Bwe yaleeteddwa yaganye mu maaso g'omulamuzi omusango kubanga gugenda mu maaso. Madubara agamba nti yabadde ayagala looya we yennyini oba main lawyer yaba ajja akole oba agende maaso n'okuba nti awuliriza n'okuba nga amuwuliriza. Lawyer wa Madubara ali main bamuyita Jonathan Elotu. Jonathan Elotu kigambibwa nti yabadde mulwadde. Kati lawyer Mase kwagala yabaddewo era nga naye ali ku side ya Madubara. Yayagadde okuba nti enteekateeka egenda mu maaso wabula Madubara n'agamba nedda. Main lawyer wange oba lawyer wange omukulu mu bo waba taliiwo saagala kintu na kimu kibe nga kigenda maaso. So Jonathan Elotu lawyer wa mwana mulenzi ono yabadde mukosefu. So teyasobodde kubanga ajja. Wadde nga omukyalo oyo kwagala yabaddewo kulwa lawyer oli yagambye Madubara tugende maaso n'agamba no. Saagala tetugenda maaso na musango bw'abanga taliiwo. So omulamuzi yawuliriza okusaba kwa Madubara mu buufu obwo n'agamba nti Madubara addizibweyo paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini ogwa June. Mukwano gwange ojja kujjukira ni Madubara ali myezi 10 almost myezi 10 ng'ali mu kkomera. Nsonga za kuba nti yatyoboola omukulembeze w'eggwanga ate era wamu ne mutabani we mu buufu ofaananako bwetyo. So bannange yongera okusabira Madubara wenna ali eyo musajja wa Katonda embeera esobole okutereera akomewo, cause freedom is really sweet. Okubeera n'eddembe kiwooma nnyo nnyini ddala. Kale eyo we tuba nga tuvuddeyo still tukyali wano tutambula ne information nga bwetambula abasiddi omusuziri erinnya agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Kale wabaddewo embeera, waliwo interview yabaddewo Ankansime gye yakola ne Alan Cruz gye buvuddeko. N'agamba nti mwana muwala gwe mugamba nti Zayra baby ye nga tamuwuliranga ku yaani oyo. Enda kulepsa baby Zayra. Goli one, who is baby Zayra now? Mukwana. Nchimanyi. Kali mukwana akimanye nti naye sikola ki. So kana kawala ka Zayra baby bwe kawulidde bino kalabika bambi kamama kakoseddwa nnyo nnyini ddala. Okakananga kafulumiza obubaka bw'obuwuliriza busobera bateera bwebo yabutadde obubaka bwe. Yani I know kubera n'ekintu ekimukala nti era Zayra, I need you to take this information and whatever what she said. You know what I'm trying to say? And I took the information because literally if you sit down and you use your brain so well, you'll understand that she even, in the way of speaking, she even gave me advice. But nobody talked about that. You know what I'm trying to say? She was like, oh, Zayra, I don't know her. What she said, you know, I don't want to mimic or to repeat what she said because she's older than me, you know. But to me, nze simanyi naye nze ne mama wange yabingambeko ne muga kintu kimu but mutuufu. Ko yadaganaga naye mutuufu nange ne mugamba mama mutuufu. Si buli muntu nti abeera kumanyi. That's why everywhere you go, like buli muntu yena energy ogenda, or either in the supermarket or somewhere or whatever or what. Nobody knows you. You know yourself, my nigga. You know yourself. What I got in that is I just need to work hard.
That is it. Zayra baby agamba nti kale yafunyemu ekyokuyiga ekyeyayizemu nti alina okukola ennyo okubanga amanyika. Alina okukola okusukkako awo. Ani kansima abe nga asobola omumanya n'abalala. I think we will leave that at that. Omukyala Fiona Nyamutooro olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 17 y'omu ku baasunsuddwa ekibiina ki NRM. Era oluvannyuma lw'okubanga omukyalo ono yasunsuddwa n'abeera nti ali nominated saawa wali maaso agenda kubanga ayitira ku kaada ya NUP ya NRM. Omanyi ne NUP eri mu kusunsula kati sayidi eno NUP ogenda olaba Segona atuuse, sayidi eri NRM olaba omukyalo oyo Nabbanja Honorable nga naye atuusa ayagala kubanga asunsu sayidi zonna NUP ereeta ne NRM ereeta. So Fiona Nyamutooro y'omu ku baasunsuddwa wali aba NRM. Era oluvannyuma lw'okubanga asunsulwa Edrisa Kenzo Msuza yataddeko obubaka okubeera nga asanyuka n'okubanga ayoga ku lwa mukyala we. Ed Kenzo yagambye nti your dedication to our community is truly admirable. Congratulations on your nomination. Lero opanebiti mzemzem. Namujaguza nnyo olw'okubeera nti yanominatingiddwa ekibiina ki NRM okubanga addayo side z'ennebi ayongere okubanga ate yeteekateeka okubanga akiikirira abantu beeyo mu bufo obulala. Olunaku olwaleero Ed Kenzo wamu ne mukyala we Nyamutooro babitaddemu engatto kipayopayo nga baabo batuuse ennebi era omukwano mungi ogubalagiddwa ennebi yawo waggulu mukwano. So I'm so happy to be here. Abadde mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza nga kakuyege yamutandise dda okulaba nti mukyala we mu parliament teri kuseguka. Ed Kenzo yatandise dda okuba nti olutabaalo alutabaala ne sekutabaala yenna mukwano gwange agere maaso n'okuba nti olaba YouTube channel AGALIWO. Kale awo nga tuvuddewo mbeera ya speed kipayopayo tudduka misindo lwakadde kansoke kweka akatambi kano kiyinza kuba kityanga omubuulizi w'oku luguudo ate asanze oba bazze okubuulira bamunyiiza ayinza kubanga abakolera ki. Kale haleluya ndozo yanabuuliranga enjiri obuulira enjiri abaliwo baagala okwesiriwaza ebinnyongo bibasinisa obaako bagasirisa ku kimwa mbuulira abantu ba Mukama enjiri tolemesa njiri kutambula. Kale away from that tugenda kubanga tumaliriza ne sports olunaku lwaleero. Fixture za Premier League bazitadde dda mukwano. Fixture za Premier League bazitadde dda. Wabula ekisinza okubanga kiri very exciting ku season eno mukwano gwange kyekyokubeera nti Arsenal egenda kugulawo ne Man U. As in game week 1 Arsenal etandika na Man U. Koga abasajja bagambye nti obunyuvu bwa Premier League katubuteeketeeke mangu ng'obudde tebunnaba kuziba. Arsenal atandika na Man U. Oyagala toyagala Arsenal atandika na Man U. Ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera ennaku z'omwezi 17 August. Arsenal agenda kubanga atandika ne Manchester United. Kati ogenda wulira omwoto, ogenda wulira omurro nga gunawaaka.
mwana mulenzi Mikel Arteta alina okuba nga yeetegese. At the same time ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Ruben Amorim naye alina okuba nga yeetegese ne sekwetegeka yenna. So Arsenal egenda kubanga egulawo wabula Manchester United yejja okubanga ekyasiza Arsenal wali ku Old Trafford. Abo watulina mu fixtures endala mukwano gwange. Liverpool agenda kubanga agulawo ne Bournemouth lujja kubeera lunaku lwa kutaano. Ate enkeera ku Saturday Aston Villa ezanye ne banaffe aba Newcastle. Brighton and Hove Albion ajja kubanga akyaza Fulham. Ate Nottingham Forest ajja kubanga akyaza Brentford. Nottingham ajja kujjukira nti akankanyiza abasajja season ewedde. Ate nga ayinza obutasirissaamu yadde. Banaffe aba Sunderland bano nga bakasuumuusibwa okuba nga bajja mu Premier League. Bagenda kubanga bazanya ne West Ham this time round. Spurs egenda kubanga ezanya ba Newcomer aba Burnley. Burnley mujijukira bulungi mikwalo gyange. Ebadde erudo kuba nti erabikako here and there. Wolves aba Wolverhampton egenda kubanga ezanya Man City. Era nga Wolves ejja kubanga ekyaza Man City na mu bufu fanana ko bwetyo. Chelsea egenda kubanga ekyaza Crystal Palace. That is a London derby, if I'm not mistaken. Mukade kekamu kugabe Manchester United ejja kubanga ezanya Arsenal olunaku olw'esande next mwezi 17 August tubulayo omwezi gumugoka. Leeds ba Newcomer obamanya bagenda we badda. Leeds United egenda kubanga ezanya Everton olunaku olw'Emande. So ezinaku zomezi zijja kuba 18. Kati kambalekereyo kano koyina okumanya. Ndoza artwork oyo kabamu kutere ku screen now. Yes, artwork oyo golaba that is Chelsea. Kati ekisesa kiri bwe kiti. Banaffe aba Chelsea bazze buli lwe bazanya Sunderland. Machi yabwe esembayo. Buli lwe bazanya Sunderland ku lunaku olusemba. Chelsea wangula ekikopo. Obadde obaako okamanyi Chelsea buli lunaku nga bagenda okuzanya game esembayo Chelsea bwebezanya Sunderland Chelsea wangula ekikopo. Bwe tutunulako emabega omwaka gwali gwa 2014-2015 season ya 2014-2015 ku lunaku olusembayo Chelsea yazanya Sunderland. Chelsea yawangula omupiira ogwo 3-1. Chelsea ne bagiwa ekikopo kya Premier League. Bwe twavaawo season eyaddako season eyaddako eya 2016-2017 season ewaitawo the next season eyaddako eya 2016-17 Chelsea yazanya ne bannaffe aba Sunderland zaali meyinga nakusomeza 21. Chelsea yakuba Sunderland goal 5-1. Chelsea ne bagiwa ekikopo kya Premier League. Kati season yeno ngenaku z'omwezi 24 omwezi gwa Meyo mwaka 2026 Chelsea esembayo kuzanya ne Sunderland. Era nga Sunderland ku luno yajja okubanga akyaziza. Emirundi giri Chelsea yalinga akyaza. Ebya Chelsea byalabye start eyo ebitaliko kugamba kyekyo ekikopo kyaffe. Ekikopo kyammwe mukakasa. Enzo Maresca ku side eyo mwana mulenzi kitwe guba Ancelotti wali ku side ya Liverpool naye yetegese. Kitwe guba amanyiddwa nga Pep Guardiola ku Man City yetegese bulungi. Oyo omusajja akatali yamaze dde okuba nga akegazanyizaamu era aleese buli kyasuubira okuba nti kyekigenda okuba nga kimuyambako. Bovaayo eyo abamaviri ababiri Arteta ne Ruben Amorim bali awo nabo tebasalawo. Ndowooza bakola gwa kusanirira nviiri. Oba balowooza Arsenal teyeetaaga ku bikopo. Amaanyi mumanyi temutunyumiza byakiyayi byammwe. Kale mbeere bulungi abasidde omusizire erinnya lyange akalwa omukotukoli. Thank you so much. This is the night shift. Mbeere bulungi mwebale abatugoberedde okuba gye twavudde paka wano wetutuuse. Thank you so much. I sign out.